Nze niwamanyisha okiva ku BBC. Sabaye naye n'omukulu wa BBC anyambi. Saba obuyambi. Ndiwana n'ebigere byasamya kibu kyasamya sikyakola ntudde. Saba oba kisoboka saba okisa kwate bintu byangende waka kubanga njafiira eno. Ate njafiirayo ddala. Shenteesa nyamba saba buyambi buyambi. Banange, how are you guys? Ndwano musindike no message nga saba obuyambi nga negayira omuntu yenayina ali mu bukulu mwena bambi basobola tuyamba mutuyambe ono sister wange wamanya Charlotte yagenda e Saudi Arabia nasindike no video sabaye naye n'omukulu wa BBC anyambi saba obuyambi. Eno yembeera gye yalimu bwe twamala okwogera n'aba ne batugamba omwana bamututte mu ddwaliro, of which twali appreciative for that. Naye bwe njogerera tuwaleze ennaku 4 luno olunaku lwakuna tetumuwuliza. According to this situation I hear nti essimu bamugamba agireke ewaka n'omuntu eyamuwerekerako. So nze nga sister we ekinkutteko cause I can't be patient. Bagamba balimukolako but kyeneebuuza lwaki tebatukiriza communicatinga naye. Lwaki tebamukiriza agenda na simu ne tuba nga tumutuukako because if someone is very ill why no communicating n'aba family ye okitegeera, of which company basindikidde message bansindikidde like 4 different numbers to reach to people nemba reaching everyone ambuzaabuza bambi nsaba buyambi alina obuyambi anyambe bambi nfukamidde ku mavivi gange mnyambe omwana tumuyamba akomewo waba mulamu afune treatment bambi bine bintu byokutwala ebyabana okuberebwa ne babonabona e Saudi ne bafa tebigenda yamba tebigenda endinga unless nga fena twekute ne tweyamba because these companies tebayamba zino companies basaba obuyambi tebafaayo, they don't care about someone's life. Bana bera balina families ababa balina abantu be balina oyamba balina abaana. These people are even innocent. Limtyaba naye sekogera ku sister wange yafudde mamanya Charlotte yaganya mu company taxi nga nakolera mu kiyumba olwamala taxi nga yavaayo nangamba akola mu baana bakateyamba badako ne batusindikira video nga alwadde ne twogerako n'aba company ne nyaga badde tebakimanyiko ky'omwana mulwadde omwana bamutwala mu ddwaliro ne mwana kuva bamutwala mu ddwaliro tetwaddamu muwuliza ne wayitawo ennaku 4 bazadde bange ne bagenda company ne babasuubiza ne bagamba mu nnaku 2 bajja kuba boogera n'omwana naye nga ne company naye gamba temanyi ddwaliro omwana kwali ennaku 2 olwayitawo omwana yalamulabirira mu ddwaliro n'akomawo n'atugamba ali bubi simanyi obwongo buyisemu omusaayi tugamba iyo omwana talinako kizibu obwongo bwayikamu butya omusaayi tugamba anyway olwaddako ne basooka ne bamubika ne batugamba afudde ne tutya nnyo n'amaani batugamba akyali mulamu amala otugamba akyali mulamu leero bakedde ne batugamba yafa. Ekisinga otutiisa tulinawo sister waffe omulala naye yagenderamu eyo company emu ate naye angambye leero bagenda mutwala ku office. Francina أنا يجي خذ شاي طيب Francina esaawa zino bali kuntwala ku gundi ku office kati nja kuba kugambala kubanga sirinaako data kati kyentidde ngamba simanyi kale sagala kuteekawo kigambo kibi kyonna kyonna oba kuwayiriza kampani yonna oba ki naye tesagala kuddamu fiirwa sister wakubiri wabanga olina omu yafiiridde mu kampani emu then kitisa nnyo kyono sister wange omulala naye so nsaba biyambi nsaba gavumenti etuyambe abali mu buyinza yena asobola otuyamba poliisi bamafina mwena mutuyambe sister waffe omulala atasibwa akomewo kubanga oli yafudde
oli yafudde tetusaamu community tusobola okuyamba aliwo bambi mbegayiridde